ate leero bongeddeko lisiti ebaddeko abantu nga bali mu bibi kubanga babadde bayitako emyenda bayitayo naye essaawa eno bayita eri gy'obalaba kalina eri gy'olengedde eri kati kulina okubeera nga kweyongeddeko ennyumba tugende compacted abantu bali bangi abantu abali awo bongeddeko naye tebasobodde kujja kumakinga nga bwe baagala bazzemu bagenda egamba nti tumenya paka waliwo kalina ebaite waliwo omwami awo naye ng'ate maaka ebadde wali naye nga tebaawa warning yonna kati nno bano abali eno bo baba maakinga nobabafuna naye zino ennyumba zonna zimaakinga kakati waliwo we bayita naye ng'olwedde babadde bamaakinga kuyita wano naye kati bongeddeko ate batuuke eri bagende paka akaazi amanya yali mutuuze ebuku seero mu busaabala enjega eno weegudde ey'okumenya abatuuze bannaku ebazze olunaku lwe bataalaga baalaga nga ennaku z'omwezi 19 ng'ebigambo bino byava wa mwami wa municipality Otimongo ye town clerk yennyini mu lukiiko yaliwo ne batugamba bagenda kujja nga 19 batekemu demarcations eziraga wetland n'ekifo abantu balina okubeera era ne batusuubiza nga 19 lwe bakomawo batekemu ki batekemu demarcations abantu abali mu wetland baveemu abateri mu wetland basigale n'ate olunaku lwajja ekiro bafunye amawulire nga bagamba ssaawa zabadde 5 ez'ekiro nga bagamba mande olwaleero bakeera wano ssaawa 11:30 era abantu abasinga basuze bakaaba abalala tebaali base okutuuka ku makya lwe bazze fakituze zimu lano bazipaatingaawo ng'ozeefudde bufi era bonna beeswanta bagamba tractor etukoze bubi okufa mu byonna kyeya kyendabye byonna tractor etukoze bubi okufa n'olwekyo bwe badde bazze okusenda wokka bazzeemu abasirikale abannema ne bakoma eri ne bagabana bakitwala ekitabadde ku lisiti so kati tebakyamenya kiri ku lisiti wabula bamenya we baagala kyo kye baagala kati kyebakola naye fe tubadde tukubidde tulwanye okuva ku epaka ku zeeri naye nga tetulwanyisa majambiya tulwana ng'abantu bwe basanga mu kitundu wano bagenda ogazeetingawo mu mwaka gwa 2023 olwedde abatuuze bonna baali muteeka kigamba nti bujjo n'ogazeetinga ekifo ekyo mbweyagala kikozesa nga gavumenti abantu abaliwo olina okubakola kyo okubasasula naye tewali compensation yonna gye bakoze wadde okuteesa nabo ebintu bino ebimu bitono gavumenti ebibuusa amaaso ne ssente ezeeteeka mu enforcement wano bajja kulaga nti bakozeseza miliyoni 607 nga zisobola okgenda wali embiji n'ogulira abantu eka 4 oba 5 buli muntu n'omuwayo miliyoni 10 oba 15 ng'agenda ozimba ekyosobola ne bejjawo bokka naye kati byebyo ebintu biraba kukubo tebalina we balaga tebalina we balaga buli muntu amenye talina walaga mulimu omukyala ali awo alina obwana buna bba we yafa ke kantu keyasigaza mu bulamu naye nga talina wagenda ali awo omukyala ali awo mabega atudde awo amaziga gamuterako nanye ebintu abitadde wali tusaba gavumenti kale eyina lisiti ey'emu ku abo be bamenye gwe kyamaani w'ekitundu sinze kyamaani naye ate ngenda kubeera kyamaani naye kyetusaba gavumenti atist lisiti gyeyina ejje emanyi abantu ababaddewo era oseemanyi buli muntu ali wano yasasula sente z'erosi endagaano yeriko sitampu abadde alina amasannyalaze buli kimu kyakozesa kivaako omusa so
ffe kye tusaba bezeemuko bate wali asobola gaana nteekateeka ya gavumenti kuba enteekateeka ya gavumenti weba ekulaakulana n'abantu naye ng'onyigiriza abantu era tekulaakulanyiza bantu ebyo byebyange naye nga tekuli nga bamenye eri bannaffe era nalinayo akaporoti kafu jasi kaali kasatu kwasatu sanyiiga nnyo naye amazima katala mu ggulu kati nyiize okusingawo ne mukazi wange yakazaala imagini bafulumiza ebintu biibyo biri awo mu bbanga naye amazima katala mu bbanga libaŋŋanye n'okubeerawo tulakira ewaffe teyatuukawo ewaffe tebamaakinga nenema teyatuukawo ewaffe ndayira katundya katonda teyatuukawo nema teyatuukawo n'okumaakinga bakoma ku nju ng'eri naye tulakira weesimbidde ddala akakondo eri ku nju yange lwaki imagine nga tebantuuka n'amazanyazi sijjeeyo mbadde ndi mumalirivu oba mumativu singa banziyo nandigyeko ebintu byange naye tebanzijaayo tebammaakingako ate weesimbye akakondo kale kitegeeza ki imagine ndayira nze Kasule Michael mu mazima ga Katonda mu ggulu nze bakola wallahi billahi tallahi nga bakoze ebintu kati okujja wano mwagula oba ffe twagula buguzi tulina ate tuli batuuze nnyo kuba mwenzalidde abaana bawera bana nga olukyoka lino ng'era kwembeera naye banfulumiza mpezeza emyaka 6 nze ate ali waliwo abansinga baku myaka 6 waliwo ab'emyaka 2 ettaka lya muntu oba mubadde mugula kwani nemyenkyapa mu bwakabaka bwa Buganda nkirina ŋŋamba n'ettaka lya Buganda nina gondi yaabwo akapa munda kati nze sitegeera lwaki ate baddira nze ate tebantuuka n'enju eyaddako teyantuuse naye kakono wezze nga balaba nti ffe tugenda kusigala ku mpimpi ne batwongerezaako ng'ennyongereza lwaki batwongerezaako ng'ennyongereza ffe tetuyiri bantu ba bulijjo tetubitegeera ffe twategeera batubadde ebbanga okuba nga bamenye eri ne batuwa ebbanga nti mumenyaawo era abamu ne bagezaako kola ekintu ekyo naye bagezaako kola ekintu ekyo ffe twabadde bamativu naye olw'okwagala ekitundu nga bakyagaliddemu nti bano basigalawo bati kale batuwa akasente ke tulina akatonotono naye kaba akatini ffe tugende tufune we tusengulire obuntu bwaffe n'obugugu bwaffe tugende tujja baviira kuba enteekateeka yammwe naye nja kusigala nsonga nti awo wali wani sigenda kufa ngambe n'omwana wange nti ewali ekizimbe ekyo wammwe ate nagulawo tebampaawo buki nze nosaasikirayo busikizi nagulawo obuguzi n'esente zange nakuba kyeyo nakijja na South Sudan era nze nekwogera Oluwarabu olupya wallahi billahi nagula ewandu wange ngezeyo miliyoni 2 mwezi kuba wanene nagulawo 224 kati okuzimbawo yoke embeerewo gye gyemyaka ina gyekugamba naye nga nagulawo dda nga nkyeyiiya miliyoni 15 ku mukyala omukyala bambi era bamala kukweta ku kkubo lino kati we yasigazaawo nagamba nze kambaviire nangenda nenkulawo nono wekyengulu afande mukyala kuko yali ku lisiiti naye nekyapa mu ngalo nga nkirina naye kale ekinnumye ku ssaawa zino okubeera nti batuzannyidde ku bwongo we baakoma luli ate okutweyongeza abannema bamaakinga bulungi ndayira ntya Katonda abannema baali batuufu ne bamaakinga ekintu kyabwe we bakoma batukomanga eri bakoma eri mubali boolaba wane zino zinyumba tebazimaakinga okuva ku ziri naye wallahi yamu kati bwe basimbye kakondo kitegeeza ki era ebintu byange mbireseemu mpozi nkyenyiza okukola nga okula kuba kaana kange kabadde kalwadde ngenda kazizikamu tugambe nasadde akakaana kyengenza okukola baze sawa kitegeera bakedde kwaffe twasuze tubitegedde kiro mukadenze yasula busaba kade yankubidde ekiro nangamba bagenda tumenyeege enkya ku makya saa 2 mbadde ntuuse wano nanga kire ekimotoka kyazedda era kyo kyafiiridde wano wenzijidde naye ati kyeneebuuza mu byonna kya kitundu ekiri obulimi okusinga ebitundu ebirala waliyo abantu abali mu mazzi ddala naye tuli awantu nga wano nga badde bakyasobola okubeerawo naye nga gavumenti ebagobaganya kino tukitwala nti gavumenti yebagoba so sinnene kuba mu butuufu waliwo ebitundu ebirabika obubi okusinga nga kino nze mbadde ŋŋamba nti wano amazzi agala mu ggulu ne masi yegoba abatwawula gavumenti yegoba naye ekirungi twakava mu kulonda katulinde 231 Katonda yanasalawo paka gavumenti ya muzeeyi ng'egenze erinnya ssebo erinnya Kanaakulya Swalike olina abaana wano oba anze wano olinawo mikwano gyange
benzize okulambulako siwoosula siwesulamu